Oseka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam alhamdulillah. Oli oteyo kesi. Amina sebo. Wewe bali kusamba kapira. Amina sebo. Wano tubadde kuki? Wano tubadde ku charity game. Twina abaana ba Blessam Foundation, Kids Foundation. Nga abaana abo be baana abatalina mwasirizi. Okitegedde? Abaana abatalina mwasirizi tugezaako okusamba omupiira wano. Mwe tusobola okubasondera akasente akatontono ate kasobola okuba nga kalina kikabayamba ekimu oba ekirala. Omutima mulungi mu kujja wa Eddy Kenzo. No, for us we are let me say popular people, and we use that chance to make awareness. We bring masses to come and contribute for a good cause. Okay. Yes. Bitambudde bicha. Bitambudde bulungi sebo. Okay. Yes, kati kigweredde wano ku charity game. Tugenda kusolooza, tugenda ku abantu abamu bagenda fundraisinga. Tubeeko kye tuteeka mu nsawo y'abaana, then we see what is next. Webale kuba nti nno okuŋŋaanya abayimbi Eddy Kenzo. Ngezaako sebo. Music atambula atya? Music atambula bulungi sebo. Sebo. Tuba tuli awo ne tukula ku comedy store wanga essanyu likujjudde n'okola statement. Abantu beebuuza statement gye wakola wagijja ku mutima gwo oba wakyamuka bukya musinga okoye ebigambo by'abantu nti omukyala she's your personal person and you have a baby. Ekyo nakimala saagala kukiddamu. Chagwa. Sijja kulima namusanga mu mbeera eno beeri naye nze nga nze nasazeewo ne muyambako era ne muwa ne remix mu luyimba lwe kandabe how fight can go so that he can get something out of the end of the day. Okusinziira ku bantu beboogera naawe Eddy Kenzo engeri gy'olabamu Dr. Proper bituufu ali mu mbeera mbi because abamu bagamba oba oli awo ali mu stand. Sijja kulimba nze siri katonda kujajinga abantu naye nze kinkakatako okukola ekisoboka nga nze omuntu. Yes. So omugenda kukoma ku luyimba oba ogenda muyambira? Omuntu osobola okukolako ky'osobodde omumpi wakoma wakwata katugire tutandikira. N'abayimbi abalala gye bali abalegenti mu biseera bino tusubire nti ogenda bakwatako. Ya tubakutteko nnyo era ne bw'oyogera nabo okuviira ddala ku ba old kadonkamu abasookawo ne bana abaliwo n'abalala tugezaako mpolampola one at a time. Enteekateeka za jam session ziri zitya? Jam session tuddamu ku Lwokubiri nga celebrating Madam Joanita Kawali as a regent. She is really our inspiration, someone we respect so much and we treasure. So it's really going to be good celebrating Madam Joanita. Kijja kuba kya muwendo. Abaana ffenna ab'omulembe guno twesunze nnyo okubanga tubeera mu maaso ge tumulaga omukwano ng'akyali mulamu. Omukulu emusikatisa kujja emmeeza n'agamba Eddy Kenzo emusikatisa akubeereddewo nnyo era azze atambula naawe naye bw'abanga akusaba kolabo ate omusindika wa Martin Beta kolabo yansabye awa ya Fille ayagala gwe okululima ne Fille n'akamala ne Fille omwaka mulamba nga ffe tumulabirira yakamala ku federation omwaka ku mulamba ng'alya anywa yeebaka n'olwaleero wenjogerera era ayina waali mu ddwaliro we yakamala emyezi ng'ebiri okubanga twagala mwanyina fadde eggulu. So ebya Fille mbimanyi nnyo because naawe kiseya nga tuli naye. Simanyi. Yes sir. So embeera ebadde etya wano? Embeera tebadde mbi era nja kusooka kwebaza abantu bonna abazze leero ku mulamwa gwaffe gwe tubaddewo. Ekirala nja kwebaza muganda wange mukulu wange Eddy Kenzo okutuwa omukisa guno wange ekituufu kiri nti abasinga bazze lwakubanga ali involved. Twateekako embeera eno nti tuyambe ku baana wala abaana ba Blossoms of Hope Foundation baagalayo ku buyambi. So nalaba engeri gye nsobola okukikolamu nga nzisobola kisobola nze ku ssente ze ndina nze nengamba kampite ku mikwano gyange abalina kumanya naddala ttiimu ya Eddy Kenzo bagravye n'abalala bajje then abafanizi baffe bajje batuwagire nga bazze okubalabako. So gwe mulama gwe tubaddeko era nsanyuse nnyo nti turn-up ebadde nnungi nnyo. Abaana ndabyeko wali bali about 50 naye bangambe nti si beebo bokka balese bano abasobola okujja abamangu naye balinayo n'abaana abalala bali mu masomero era bakyetaagira ddala obuyambi bwammwe
alina kyalina era asobola okututuukirira ku social media platform zaffe zonna zimanyiddwa Ayebare Martin and ne Football Nations 25. Tujja kusanyuka nnyo nga tulabye kye mutwaddeyo. Amin. Ne kyakati nkimazi. Jakati nkimazi. Twakamala ne Fille omwaka mulamba. Ne wenjogerera na kati fe tumulina. Namwe mumaze ebbanga ddene nnyo ne kati naye agamba wakusaba okukola. Simanyi nze kati olaba sinze nkulira secretariat okitegeera. Yes, ebintu birina okutambulira mu protocol. Kakati abantu abamu balina entitlement nze nkole ki? Oli agamba nze ndi munene lwaki onsindika mu protocol naye nga sometimes tulina otambulira mu mateeka kati fe tunafuna ti accountability ng'ebintu bya kibalu. Naye nga naye agamba nti akubeereddewo sigwe kamubeereddewo. Nze kati simulinako buzibu na mukwano gwange. Entitlement gye madde njagala. Kiwedde.